tuli mu school fees week. Yes. School fees week jamu afuse jamu akasente kafusa akasente ene Valentine yekonkonye. School fees omuntu asooke ojukira kati waliwo abantu alinayo omwana we omu oba babiri naye ate mama w'abaana oba yagenda oba yakola ki afunyeyo omukyalo omupyawo. Asooka aleko omwana okudda ku ssomero asanyusa omukyala n'ebimu. Kati nno gwe Kacumbalo kati goli mu ebyo. Kati waliwo essaawa eno omusajja nga bamukubye akalulu. Akyanoonya ssente za court petition account alina abakyala bana alina abaana abadda ku ssomero. Zonna ensonga alina zikwasaganya. Omusajja ogwo mulaba basajja kubeera mu mabaala nga tebavaayo. Wiiki eno nzibu nnyo. Ebizibu bifuuse ebizibu. Abaana balina okudda ku ssomero. Bamubye akalulu yatunda buli kimu. Alina emisingo gye yasinga teginnanunulwa. Ayagala ssente za kooti. Lawyer yamusabyeyo akasente. Kyokka bebi amugamba nze tombuulire ebyo. Kyokka nga tali omu. Alina abakyala ng'aba bonna baagala obbasanyusa. So abasajja bo basangira nga atambula yeeyogeza. Ate nga abaana balina okusoma. Waliwo ebitalinda. Omwana alina okusoma. Naye jjukira n'omukazi naye abanga mwana. N'omukazi naye ayagala ekimuli. Ayagala olugoye. Era bw'otakimuwa. Bino byonna by'omwagadde omwaka mulamba agenda byerabira. Abakazi bano balina engeri gye bategeeramu ebintu nze yannema. Bino byonna by'omwagadde omwaka mulamba agenda byerabira. Akugambe iye Kacumbali nga yawo owuwe. Yazijjawa tamanyi life gye bayitamu ye n'owuwe. Yazijjawa nga mukola omulimu gwe gumu. Tuyinza okuba tukola omulimu gwe gumu. Naye contacts tezifaanagana. Kacumbali alina contacts ezize nange nnyina ezange. Ate n'ebirooto tebifaanagana. N'ebirooto byennyini tebifaanagana. N'ebirooto tebifaanagana. Tulina oli ye ng'ekirooto kye kuvuga mmotoka. Omulala nga kyattaka. Ng'ayagala ggula ttaka. Omulala ng'ayagala ggula nnyumba. Omulala nga ye agamba nja kwambala emiziina abaana bange bakole batya? Basome. So ebirooto by'abantu tebifaanagana. So mbadde nsaba abakazi Valentine eno mukimanye nti yajjidde mu kaseera akabi. Kazibu nnyo nammwe mweteeke mu bigere byaffe. Mweteeke mu bigere byaffe. Ate kati we bituuse omukazi yenna asabe ekirabo. Nawe njagala ng'olina kyompadde. Agenda okugamba nti baby njagala iPhone 17. Ng'omugamba gw'ompadde ki? Gw'ompadde ki? Energy erina okwenkanankana. Sigenda kukuwa mu relationship. Ffenna tufunamu. Kati mu abakazi mwakitwala mu ngeri emu mwe mulowooza mu relationship omusajja yekka yafunamu. Mukitwala nti kiri one sided. Anti abakazi batondebwa kuweebwa. Anti ate kati oba kyogera nti omukazi yatondebwa kuweebwa. Naye wali mutucunya n'otulabisa ennaku bagamba omwenkanonkano gwajja. Lwaki omwenkanonkano tegujja ne mu bino? Ne mu kuweebwa omwenkanonkano gujje. Omwenkanonkano gwajja bw'oba ng'oyagalayo perfume ey'akakadde naawe ngulirayo emipiira gy'emmotoka gya bukadde buna. Ate mulekerawo tuwa ebirabo by'ekisirusiru. Ebirabo bye tusobola okwetuusaako mangu n'omupiira gw'emmotoka mba nsobola okwetuusaako. Naye mpa surprise oŋŋambe jangu ogende ku City Tires oba kale ntwala kusula motors. Weerondere emmotoka gy'oyagala. Ntwala kusula motors oŋŋambe. Omukazi nga yakikola. Omukazi menya likodi. Ab'e Uganda abakazi. Owe Uganda. Nga akolera wanaku. Balina ssente ate bo tebagula mamotoka. Bo tebagula mamotoka. Abakazi ku 10. 60%, actually 80%. Emmotoka ze bavuga tebalina kaadi zaazo. Mulimu n'abaziina. Anti ye 20 naye ku 10 80%. Kati amulala alina kaadi yaayo anaguya ate emmotoka. Kale baako gw'ofera ompe. Baako gw'obba. Anaafera oyaawe gwe. Bibaawo. Naffe mulimu abatuwa obumuli ne tubawa. Valentine eno omusajja alina kweyisa atya ku lunaku lwa Valentine? Omusajja yenna Valentine eno teweeteekamu muguwa. Tewe stressinga bitakwatako. Beere wakakubira essimu gw'oba okubira akugamba nti njagala kutwalako gundi gw'oba ogamba nti nange nja kuteekamu. Ate nga gwe mutwe anti kati kola booti omusajja gwe mutwe anti kati kola booti bwino gamba omwe baby olunaku lwa Valentine program eri ABCD tokwata ku kintu kyonna tugenda lyaba. Anti kati abasajja we twatuuka musajja omu abana abakazi 8
kati bonna ogenda basanyusa ate n'omukazi omu abaana abakazi n'abasajja mukaaga kati gwe gwolowooza nti gw'osanyusiza ate wabawa bamusanyusiza okusinga oyinza omuwa pulogulaamu nga basatu be bagimuwadde nga basatu balina pulogulaamu gwe omusajja wattu osobola kupaka lasiti ku H&M waliwo amutute ku Javas omulala mugambe KFC omulala Sheraton agamba kati wano wonna ndageewa wano kupaka lasiti H&M gwe n'alyoka akugamba nga waali omulwadde kati amaanyi g'otaddemu kukuba akalango beereeka naawe olinde bakukubireko olina fiizi abaana tebannadda ku ssomero batandise ku Mande abalala baddayo ku Mande ejja abasiniya wano baddayo nga 2 so abaana bakyadda ku masomero tewe stressinga abakazi abamu bagamba nti ku Valentine waalabira omusajja amwagala ebituufu ku Valentine we balabira omusajja akwendako waba tewali budde Valentine w'omanyira omusajja akwendako omusajja akwagala ebituufu omulaba buli lunaku energy agiteekamu buli lunaku so si ku lunaku lumu simanya kitegeeza ffe abadde bagenda okukalakasa n'ebimuli tulekeyo mutijje nze akakatijjo sikalina actually nze ezimu ku nnaku ze nakyawa mu nsi muno lwe lunaku lwa 14 February sitijja saagala olunaku si lwa mukwano omukwano teguba gwa lunaku lumu anti olunaku balusoosowaza nnyo kati ate nze njagala nkole bwe nti nze njagala nnyo okujaguza olunaku lw'omukwano nga ndujaguza olunaku lwe nakukwana katukwega buli omu abeere ne Valentine nina abakazi 8 buli omu maakinga nnyo olunaku lwe nakugamba nti I love you luteeke ku kalenda buli lwe lutuuka onzijukiza oŋŋambe olunaku lwe lutuwa ŋŋamba nti I love you tujaguze olwo omukazi waliwo mu kavidiyo akatambudde nga omusajja yayise mikwano gye ne organize oba babadde na mu church oba dinner press n'afukamira naawe omukazi akaweta omukazi n'amukuba oluyi n'atambula n'agenda ebyo abakazi babikolanga mu bantu abangi ebyo abakazi tobalaba ku airport wano kati omusajja yanditegedde atya nti kati yeseera ekituufu ekyokufukamira okuwa omukazi empeta ng'omukazi abadde tamanyi namukola surprise ogina gikola ddi abakazi si kirungi kuba mukazi surprise ennaku zino abo abakazi boolaba oyinza okuba nga oyagala mu surprisingira awo naye nga ne bannamawulire waleese okuleeta surprise ayinamu omuntu okubira amakona andatale loginias mubagenda okujja nga ande yayitamu dda kakati bino ebyo omanyi nnaku waliwo gundi omulembe omupya ogwajja oba onowa surprise oyitayo batikitoka noyitayo bannamawulire mwabo bennyini booleeta mwemuba ate eyatikkula edda nga tomanyi kakati awo omukazi akupa kyoluyi kubanga olaba omukazi ono agenda okupa kyoluyi oba okugaana gundiwo ng'ayinayo abasajja balala bangi alina ensonga batayagala mwetungako oba bayagala privacy muliwo abakazi nga batayagala bya butaala teri bya privacy aba tayagala mwetungako aba ayina ensonga kati nze nange nze omu ku bantu batayagala zi surprise omukazi najja okuwa ebimuli mu bantu bangi nnyo saagala surprise otambula n'omulekawo nyinza okukulekawo kitegeeza nawe olinayo abalala bangi saagala surprise enensi tulina bakirayanti nga batuyita my love tuyina abantu betukola nabo emirimu nga batuyita bahani baffe naye nga just mirimu gyegitugatta nga mukwano kati wote mugamu mukyala we waka nolaba hani akubye oba nakubye omukyala nakwezagala nogamba mulimu abantu abamu tulijjole nnyo ku mirimu gye tuwangalira nti obeera n'abakazi mikwano gyo ng'akuyita kaswiti kange naye nga just nakuba essimu hello sweetie ogaba naye my dear naye nga temwogerangako yadde ekyokweyagala naye nga muli awo so kakati muli bagumu zi surprise ezo temuzaagala surprise tugikole nga tewali bantu omusajja yandigaza atya nagamba kati kankolere omukyala wange surprise ndowooza omukazi gwe bakolera surprise omukazi gw'obadde naye ewaka oyo abawuwo bano kwanyeko myezi ebiri tukyali mu tukyali muki tebamuwa surprise gwe kyojja oyita surprise yajja alaba nga kya bulijjo babimuwadda omukazi ow'ewaka ye mukazi gwe bawa surprise n'omugamba omanyi hani nti atuludde ebbanga nga tubeera wano ewaka
surprise gye nkuwadde leero tugenze kusula mu hotel kumala wiiki namba teri baana teri maid teri kwoza just tugende tubeere eyo wiiki namba oba omwezi mulamba ebyo surprise enyuma naye ojja kgenda okufuna girlfriend gwafunye ennaku 2 ogambe nti omutwala mu hotel wiiki namba ng'ate ayinayo shuwa mu nnaku 2 gamba omutwale ku dina ofukamire ng'ofukamire ku dina nga okudina dina yennyini kw'omututte waliwo yali amututtewo n'atafukamira awo wennyini w'omututte waliwo yali amututtewo nga bya bulijjo so kaakati abasajja valentine eno mwebereremu temwetuga ate abakazi n'abakazi mu gusale abakazi mu gusale valentine omusajja ani ayina osooka owa munne omukazi yandibadde awo omusajja abasajja tubawa buli lunaku in fact luno olunaku lwa valentine lwandibadde ng'omukazi yawa omusajja kubanga ffe buli lunaku tubawa omukazi yeefiirize kuzobadde ojj'omuwa yes agule oba eki oba kale oba ngatto oba mutugulire ebintu nga bigenda kubeerawo bokisa njambalira munda ntu tebajja giraba yagala kintu kyonalaga bakyaliibo katambala kabeera mu nsawo si kakodyo kakufuna bingi mutuwe ku bintu nga bizitowamu ku mulundi guno ngulire engatto nga gwe tondabangako nga njambadde ewaka ngulire essaawa nga ya mulembe tongulira waleti gye nteeka mu nsawo naye mu kaseera kano omukyala yandifumitiriza ne ku biki byayagala musajja we byatakola for example yagala omusajja nga wa jento nga taye engoye tazirina mugulire ku kijento mugulire esuuti mugulire empale ng'emalayo basajja abambala jiini mugulireyo kijiini nga kya mulembe ate seba bya sente nyingi abasajja abambala ebinu mugulireyo kali ka kitaka kalaija akasapata mugulire omugambe kano kako agambe tekantuuse kanyizemu mugambe naye kennasobodde ajja kumanya nti kati olwo omanyi sayizi ye oba ogibulamu so abasajja mubawe ebintu bye batalina mubawe ebintu nga birungi valentine abasajja ng'olina abakazi 5 esimu ye ebeereko gijjeko giteekeko tojjaako simu tolina kyakuwa bantu bali 5 tojjaako simu naye buli akuba mulage ekisinga obukulu omugambo otya ngenda kuzza baana ku ssomero kati kuggwe n'abaana nsooke kaani mpozi nga bw'otazaalangamu mujjukize lwe wali omuwadde naye luli nakuwa 10 mpozi nga ye omwana w'oyo omukyala kubano be tulina ne waaba si wuwe mulage nti oli bwavunaanyizibwa obwo buntu butono nnyo mulage nti valentine si kyekiraga obunaanyizibwa omusajja mulaavu valentine ng'olunaku obunaanyizibwa bw'omusajja mulaavu nkugambye obunaanyizibwa bw'omusajja mulaavu babulaga buli lunaku waliwo omusajja essaawa eno nga tezinnatuuka 14 akutte ekirabo ky'emmotoka n'akiwa omukazi gyebali waliwo omusajja essaawa eno asuubiza omukazi embaga makeke ne hanemuunu ng'egenda kuba mu bifo bya bbeeyi naye nga si valentine so olwo olunaku lutumaliramu bwereere actually abakazi mwandibadde olunaku waliwo ennaku ezimalamu nnyo abakazi valentine ennaku enkulu krisimasi idi oli n'akaabira abaya birthday oli n'agamba ku birthday yange tewampa kirabo please olaba ne baganda bo tebakuwa olwonze anti omukazi alina kuweebwa ye gwe ekirabo okimpadde kyogamba gweoba wazaalibwa nze saazaalibwa nze ddi lwe nkugamba birthday yange bakazi bano balowooza abasajja tetuzaalibwa ate wano we twatuuka omukazi akeera ku makya ssaawa 11 n'abuuka omusajja ng'agenda ku mulimu n'omusajja n'azuukuka 12 so energy erina okufaanagana tulina okwenkanankana wano mukwewa ebintu kiringa era n'okusasula biruzi z'ewaka nedda sooka olindeko kiyinza obutaba 50-50 sigamba nti kibe 50-50 awo tujja kukwatawo olulala kiyinza obutaba 50-50 tujja kudda ku lwa biruzi ewaka kiyinza obutaba 50-50 naye mu era mwe tuli omukazi ng'okola nga nange nkola at least contribute 20%
awo wennyini we tujja okujja nga tulina omukyala tujja funayo omukyala tudisikasinga ensonga biru z'ewaka ani avunaanyizibwa. gwe oba okola ezizo ziragawa nga tokontributinga ku biruzi